Daddy. Anje? Shema yasiza TV. Ayasiza TV. Iye. Abadde akola ki? Abadde akyusa kantuni. Kantuni? Iye. Wamade mulaba? Iye. Omwana oyo namugana okubeera mu ddiiro. Naye nga bwatyo bwakoze. Iye. Kati mama wagenda gisibako sotepu ye? Iye. Tofaayo kamugambe. Olabonanga abaana abataavu. Sumbuwa kala ate byakusiba TV sotepu. Kale bibadde ensobi ya mwana. Nze kuba kintu wansi ekyo ekibadde ekikadde. Daddy. Wanje? Nantumbwa yebijanjalo. Ayiye ebijanjalo ng'ayiwa byaki? Ye lwaki ayiwa ebijanjalo? Abadde abisitula. Kono kalantini bayiwa ebijanjalo. Kola boti mama ojali. Mugambe simusanga ye nga lwaki abiyiwa? Ayiye byaki? Musiru. Ngenda bate mate mutambule mu nviire. Bannange sibasanga mu nyumba yange mutambule mu nviire. Kati kukula mulembe go bayiwa ebijanjalo. Oyo wote ebijanjalo no yo. Ye kaliwa gwe nantumbwe. Nduita lusirikide mukwate mtu mutambule mtu mumsibe mu nviire mu nyumba. Ye kicho bannange nkole ntyanze. Ebijanjalo byange kati biyisi bannange. Yala mu abantu ya muntu nulirako ki. Muli basiru. Muli basiru. Mbagambe sijamu kusanga mutambule mu nviire ekimala nkoye banange mbakoye mina bijanjalo kuno mulembe nago bayiwe ebijanjalo kati government ndigifuna DMP ebijanjalo ebirala nantumbwe temuliko obujanjalo busigaddemu wadde entamu yonna yeevunise biyise byonna kale mubiyole tunabiranga bwe biri